omwaka guno. Jovan, oyina ekibuuzo ky'obadde opposing eri Kwefu. Ya Kwefu nadde namubuuzizza ate nefunyeyo n'ekyokubiri ekisooka gwe Kwefu concert ya Pastor Wilson nga bwe yatambula ng'olabira ddala nga yali perfect bwatyo yayiteekeddwa okubeera era bonna aboogera abalokole bonna kwegamba balimbamu lwaki ndowooza nti yali perfect. One, pastor bwe yali ayita abantu abo teyayita ba saints, teyayita bamalayika, yayita abantu mu eky'ekivvulu. Kyovula yalina ebivvulu ebyenjawulo, yalina Afrikana ng'alinayo n'ekyewuwe ontegeera. Now bw'oyita abantu bano obasuubira okujjana byonna bye bazze nabyo. But what you communicate matters. Singa bagula omwenge gwe n'okwata akazinda n'obagamba nti mweyongere bannaye ebbiya wawano wabuli mu mweyongere. Awo beera mukyamu n'abantu betwayise ku Afrikana tubasuubira banyumirwa ennyimba ezo. Otherwise tugenda tutandika ffe ng'abalokole okuyita bbaala ku bbaala tubagambe kokoko ebbaala eno bali mu kunywa mwenge lwaki bakwiramu oluyimba lwa pastor. Mu mmotoka yo gwe mmotoka yo tulaba ono oyinamu omukazi siwo jamu oluyimba lwa pastor. So awo tujja kuba tetulina zeeni mugaso. Nkyalina ekibuuzo ekirala alina kyayogedde wano nga tutandika n'agamba nti abantu bukyanga atandika campaign eno esukka emyaka 10. Nze njagala Kwefu mpeeyo 5 bokka mu myaka 10. Only 5 bagamba nti yagenzeeyo bafuuka baavaayo bali bayimbi ba secular kati bafuka mubalire n'abange abagezaako okugobera pastor nga balooza nti pastor kyakola kituufu nga tebadda ne batadda nga bagenda tebadda ne leero tetubalaba abantu abo bayogera kankubulireko omulimu gwa pastor kutuusa bubaka okukyuka kwoli anti nzijja one bw'otunira pastor Bugembe ne services ezakola kyogamba toyinamu ba comedian bolaba nti oyo yali akola bwati naye olw'ebigambo bya pastor nakyo. Now I'm not going to mention names because n'abakyuka anti gwe bw'olowooza nti bagenda ne bendowooza nti n'abasigala mu church okugenda kwa mirundi ebiri. Someone can go physically but spiritually nasigala. But waliwo abali mu kanisa nga gye bali physically nga spiritually tebaliyo. Joba ne baliwo bogamba abagenda ne batadda engeri atayogedde abavaayo n'abakyuka because pastor gyali eno nabo abamu tebakolanga conferences tugamba nti ze nalokoka lwa pastor kujja eno. So bwe natandika okumentioning amanya I may miss out on those silent people who changed naye nga bakugamba ffe tubeera nabeeyo abalasi nagamba aba Dolina pastor bwabaawo temukoleza kati temukoleza muti pastor wali kitegeeza bwafuna bwavaawo that mail gyatambudde nti pastor bwabaawo ayide entiisa nekiri decision y'omuntu ojjikola n'agamba nti kubivulu byonna ebiri mu Kampala kangende mu kivulu kya pastor. That alone is a plus on Pastor Bugembe nti oli bw'anaakikola frequently bw'alituuka mu maaso ga Katonda tagenda kwekwasa nti tebambuulira. Ekivulu kya Levikson ne kya pastor byalina enjawulo. Byalina enjawulo nene. Kisooka ekivulu kya Levikson kyali bw'olaba tutandika performances because tutunuulira oli kyawa abantu. Tibwotunuulira abantu bonna baperforming ku kivulu kya Levikson olabira ddala nti bonna baali balokole okuggyako Bebekol ndowooza yajja era n'ayimba oluyimba lumu olutaali abaperformance it's okay okuggyako Bebekol eyajja luvannyuma but kino kyendowooza nti bw'otunda ebivulu bino ebibiri Levikson ne Pastor Wilson Bugembe nti ekivulu kya Levikson kyali much better than Pastor Wilson Bugembe. Uncle Abe oyina kyogera ku nsonga eyo nga tugivaako akakati ensonga nga gwe promoter mutegesi nga promoter sikiriza mu kyabalokole okugamba nti pastor okugenda mu bifo babayita bansi ey'enjogera eyo nze sigikiririzaamu nganze nze omu ku bantu abavuma Judice babye ne muvuma ne musensebula nadda mu layini namusanga mu X-zone gyafulumizanga ennyimba ng'asobola okujjaawo nga talina ssente z'amafuta zimutwala oba nga talina transport naye nga bamuyise mu Pama Award okumuwa award y'oluyimba lw'olusinze n'agaana ne bamuyita mu nkuuka ne bamuyita mu kitoobero n'agaana okuyimba nti ayimbira balokole ayimbira balokole nze kyendowooza omuntu omulokole ntunulamu eno lwaki munzunza kakati kye mbagamba enkola entuufu kya pastor bw'obeera mu kyaki oyo omuntu ali awo oludda aba yajja dda omuntu oli atanaba kujja g'osinga okwetaaga abeerawa abeera mu nkuuka mu bbaala abeera ku freedom abeera mu kitoobero abeera ku freedom city eyo gy'olina omusanga omubuulira enjiri adde kale yensonga lwaki
Pastor Bugembe yayimba akayimba nagati komawo ki kyovola bateekateeka ebivulu kyovola nga gayo ye pastor asinga okubeera ne tutumu mu ggwanga lyonna kyovola nga baagala nnyo mulumba bamufunireko erinnya naye nga Pastor Bugembe kyakola kye kituufu era nze siraba nso byonna gyakola. Tugende ku bivulu ebirala byonna at large ebikoleddwa omwaka